Tusubwe ekiddako ku SSEGAWA Media UG. Omwana alyeyandaba ayagala abeeko nga kamiliyoni. Omwana omuvubuka alyeyandaba ayagala abeereko nga agakaani. Omuvubuka alyeyandaba ayagala abeereko nga alikale obaga alien skin abantu abagala abantu abagala okututumuka mu bitone ne principle by the way kati wali abamulabirako bangi naye tebatunuulidde bwe yali mu nnyanja ng'awoga alina be yasinkana. Abantu abasinga abatuuse eri tebatubuulira lugendo lwabwe biki bye baayitamu, batubuulira nga bwe batuuse kati. N'abatubuulidde tebatubuulira bituufu. Nakola nnyo nasevinga kati waliwo omu yaŋŋamba obugagga si kusonda. So amani dobozi nabulime Esther SC ku Talk with ESY SSEGAWA Media Uganda. Nkubuuza ko gwe na obusinzo bwango otraba. Thank you so much. Go na tunaba ku subscribe to this channel. Please subscribe, liking, commenting, sharing. Ate onyigene kade so that buli video gitekayo obogiraba. When we are here to inspire, to motivate, to encourage, to educate. Yeah. So hopefully obwa gwe nali wano nga otambulira ku mulamu ogwo chendoza message obo yagala okubanga ogifuna so gwe subscribing obenga ate ofuna video bye tutekayo esokerengawo babuuza kugwe nawo sinzo okubanga otrabire Uganda. Thank you so much. Atrabira mu America, atrabire Canada, nyagadde kusooka na America kubanga ati egulu y'okunsi ningenda ka Canada UK natera namwe abali mu Gulf countries namwe mbabuzaako ng'oli Saudi, oli Oman, oli Dubai. Ng'onyenya mutwe. Mawange ogamba nti US yeggulu y'okunsi. Batugamba America, ggulu lyakunsi simanyi. Oli omuntu agenda mu America n'owulira ddala nga nakwagaze noga oba bye ndikombiveeko. Tugenda kubyogerako abaliyo bakaaba. Douglas leero yatu Douglas SSEGAWA. Tusanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okusanga esi. Olwa bugamba ki? Obulamu mpola mpola. Mukama atukuuma. Niyenze nenjogera ku America no. America waliwo omukwano gwange yakavaayo tukola naye kati eyo yakadda. Naye America esinga bwe tugiraba eno si bweri mu reality. Omwana yaŋŋambye eri wano tetusasula misolo. Si ekyo? Wano Uganda tusasula misolo. Ani akulimbi Douglas? Nga tusasula omusolo. Esi njagala ogendeko mu US. Saala yange. Atenga njagenda. Ojagenda. Omusajja nonya ava mu America. Era one of the qualifications olina kubanga oli mu America ate nga oli mutuuze. Oli mutuuze. Naye esi eri system y'abalinzi nnyo kuba ya buddu. Esi wana abaddugavu tetukola. Mu Uganda tetukola. Omwana oli yanyumiza story nga ndaba kituufu tetukola. Gongamba otya nti gwokola mukamawo wali. Eri ebintu byekola byokka biri automatic. They follow procedures. Ekitali Uganda. Genda kola saa z'omunaana ate okole ky'oteekeddwa okukola. Tebagenda kukubeerako. Bw'omala oveewo. Naye bali babuildinga system yaabwe nti ssente wadde ozifunye zinakudda mu system yaabwe. Kyova olaba ogenda okulaba omuntu agenze mu Bungereza, omuntu agenze mu US nga akoledde emyaka nga 2 naye nga walaayo talina kyalina. Kuba bali bakola system yaabwe ndi ssente making sure nti zidda mu system yaabwe ne woba ofa okujjako era ng'okoze nnyo okusobola okujjayo ekiramu. Kyova olaba bagendayo abantu balwayo nnyo. Brian omuntu yanga abadde agenda nnyo mu America. Tokoze bubi. Simukoze bubi naye bw'ogenda ngo ebintu ebisinga obimanyi omanya. Kasita tobola system kasita banga tekumize nomanya nti ngenze kuba kyeyo. Abantu abasinga bagenda ebirubira bye bayina at the beginning bifa. System y'abali tudde mazima esi abatabagamba tebakibagamba kino. Naye njagala ofuna omuntu avaayo n'abaddeyo kajja kubuulira. Ajja kubuulira amazima tajja kubuulira bituufu kuba ebituufu bye bino ensi nnungi nga bwe tugiraba. Akasente bakakugamba nti okola hours we kati n'okafuna. But the cost expenditure jaawo gye batagamba. Kati nsaba nnyo abatulaba nawe esa gwandi wano. Naye munna avaayo ajja kubuulira amazima.
ogenda mu America. Douglas, byonna byogedde. Neme. Yeah, Douglas, how are you? I'm very fine. It's a long You time. look good. Mpola mukama nkuuma. Amina. Ate mukama waaba waliwo ekigaana. Tewaba kigaana. Fayiri nga tugamba ensenene. Kuno tezavudde Masaka. Oya dasitunda simanyi omutwalo. Naye kati wetwa ejjo zaade ku 32. Tezavudde Masaka kati. Zavudde. Bana Masaka oba bannabudde mugenda kutugamba ki? Zavudde ense. Ensene zavudde Fort Portrait. Olimba naawe. Tewakana. Tezavudde Masaka. Masaka omanyi lwaki ze tezikyava. Buli kimu bakitemye emiti shrubs zonna tewakyali. Era kati abachwezi. Mikono gyange waliyo bamuyita supervisor. Tagala biwulire ebyo. Tezavudde Masaka. Tezavudde Fort Portrait abachwezi munnaye be Lwasa jatubuulira. Ate Lwasa ndowooza ebintu byakola bye byajjayo ensenene ebuddwe. So nengo nakolwayo tugenzeko mindset change tulina Mr. SSEGAWA Douglas era nga tugenda kwogera ku mulamwa ogw'abavubuka. Simanyi omuvubuka wa Uganda abeera mu myaka emeka? Omuvubuka wa Uganda according to the constitution here omuvubuka w'emyaka abeera ku myaka 18 ku 35. Kitegeeza ffenna abali wano tuli bavubuka, right? Yeah. Twagala twogere ku muvubuka ali eyo ate nga naffe aboogera nammwe tuli bavubuka bwe tuba nga tukoma ku 35 years. Yeah, definitely. So bintu bingi ebigenda maaso mu Uganda ensi yaffe Uganda era abantu ne batandika n'okugamba omulembe oguddako tetumanyi ugenda kubeera gutya. Abavubuka b'ennaku zino tubategeera be bakola ebikolobero tebavumye woowe tebeewebudde woowe tebalwanye woowe tebeera kye batakoze. Ebintu bingi ebibadde mu bavubuka bakitegeera ne babeera nga tebasobola nakuseseetuka we bali kugenda ku level ndala oba okitegeera. So wawe tusinza okugamba nti n'omulamwa gwa leero gugenda kuba gugamba nti lwaki abavubuka b'ennaku zino tebakyakulaakulana oba tebakulaakulana. Omanyize wetuuka ku topics z'abavubuka kubamba baamu nemba n'abantu abakulu. Esinze obulamu obwange mbusipeninze n'abantu abakulu 80% on contacts ze nnina n'abantu benjogera nabate daily bali above 40 years. Ewange. Lwaki weekuza nnyo? Lwaki neekuza nnyo njagala okuyamba omuvubuka munnange. Okay. Yes. Now Essie. Go wenna ndava era mpuliriza. Muvubuka munnange ali eyo. Okukula n'okulaakulana obuvunaanyizibwa bubwo. Okula n'okulaakulana obuvunaanyizibwa bubwo. Kati sooke tuddeyo emabega kanve ku bino omuvubuka kati byakola kati. Omuvubuka kye kimuleetedde okubeera nga bwali kati. Esi tuli mu generation mu Luganda bakiyita batya tubanjaga kati kwesa bigambo bya Luganda omulembe omuntu ali eyo asobola okufumiitiriza atasobole n'okuntegeera obulungi. Kyekyo? Yeah, gwe mulembe. Generation. Definitely gwe mulembe. Muvubuka munnange gwenna wenna ali njogedde ku kigambo buvunaanyizibwa. Avubuka b'ennaku zino lwaki tukola bye tukola byonna tetulina buvunaanyizibwa. Mwabuteekawa? Enda kukizimba. Amuvubuka ali eyo temulina buvunaanyizibwa mwabuteekawa? Esi awe tuli. Muzaddewo akuzaala. Yes. Muzaddewo bw'akuzaala akusuula mu nnyanja. Ennyanja eno Esi erina amateeka abiri. Okuwuga oba n'obbira. N'ofiira ddala. Naye ate ne bw'onobbira tubula bagamba ennyanja ekuttoomira tosobola kumira amazzi gonna n'ogamalamu. Muzaddewo bw'akuzaala takusuula mu busuuzi. Muzaddewo bw'akuzaala agamba wugira wano. Ekisooka nkubuulire muvubuka munnange wenna ali eyo. Chapters z'obulamu bwe ezisooka oba essuula ezisooka muzaddewo yaziwandiika. Naye atuuka ekiseera n'afuna ekkomo lye nga takyakuwandiikira ssuula ng'obuvunaanyizibwa bubwo. Era bw'olaba emiyaayu gikola bwe giti oba kapa
omanyi kapa bwezaala abaana mulimu emiyaayu ne mubaamu ne kapa erinnya waggulu ku muti n'ezikwata maama oyo kapa maama akwata abaana be bulungi n'abateeka ku muti waggulu gwasuula wansi ne gutakaaba gwe muyaayu violence abamanyi kapa ekwata abaana baayo nebateeka ku muti waggulu nesuula gumu ku gumu atakaaba gwe muyaayu mukategeddaako gw'omulabi wa S Media nagamba ebirungi bibeera wano igo bagita batya mu Luganda esi empungu webale nnyo empungu eyo ina ebintu byekola senga abantu tugiyigirako esi bw'oli nkyaza nja kukubuulira story endala ku mpungu. Empungu bwezaala abaana baayo, empungu kye kinyonyi ekyasinze okuba ne site. Empungu yekyasi egenda ne mubire waggulu n'ebulira namu ekwata abaana baayo beezadde n'eyambuka waggulu omwana oyo gwezadde n'emuta mu bbanga. Gubanga jukira egenda ogguta guba tegunneetengerera bulungi mu bbanga iba wate biba tebinnakula bulungi naye ebaako n'ekintu kyetendeka mu mwana oyo. Ekinyonyi kibange kiba kigenda okutuuka ku ttaka ng'ekkirira emisinde ng'egibaka ng'egizaayo waggulu neera ng'eddamu ng'ekita ekigendererwa wano ki egiyigiriza ensi. Kankukyusa era obuvumbuze ku kiri kyembadde njogera. Osokodde na wali katono wali eri nayo kati nga ogambye empungu bwetyo bwekola ne kapa nayo bwetyo bwekola. Kati yo kapa yo kyekola kyekiriwa yesunsulamu erondamu teyagala muntu munafu. Kati omunafu yaliwa ono takabye nakkaaba kiba kitegeeza talina potential eyo. Naye empungu nayo bwetyo bwekola. Ono omulaba akaaba mwana alumwa. Naye ono atakabye kyova olaba zo ziri kapa zondala gyemigundi emiyaayu mirala nnyo ku kapa zino ezibeera ewaka era bazimanyi. Kati ne ku mpungu nayo bwetyo bwekola ekikola emirundi egiwera bwegaana ng'egutanga gugwa nga gufa. Aganya okuyiga kati omuzadde ye oba ebyo asobola okubikola nze naawe. Kati katuddeyo ku kiri ku nsi. Omuzadde akuleka n'osooka n'owuga owugira kugana amazzi amatonotono amampimpi takuganya kugenda mawanvu kuba tonnamera kyova olaba esi bwe wali okula olina kuyingira ewaka ssaawa bwezi olina kukola bwe kiti ng'akyakuwandiikira essuula esi bwe wakula akutadde mazzi kati ogenda oyingira amazzi ag'ebuziba. Ennyanja eno y'ensi. Ennyanja eno y'ensi esi nti kati oyingidde mu nsi eriri kyova olaba waliwo obulamu bwanjawulo nnyo ku bulamu bw'essomero n'awaka n'obulamu nga weetongodde. Esi teri bulamu buzibu nga baali bakuwa emmere baali bakusuza medication yaabwe ne kituuka ekiseera akalimi konna ne kakyuka nga kali muggwe. Gwalina okufuna emmere gwalina byonna gwalina obyetuusaako olina okusasula rent olina okukola buli kimu okusasula rent w'omulimu gwo nga buli kimu buvunaanyizibwabwo kakyuse. Kati akalimi kakyuse esi kali muggwe oli muvubuka. Abavubuka gye tuli esi akalimi ako bwe kakyuka kajja n'ebisoomoozebwa by'amaanyi kuba kati oli mu nnyanja erimu ne zirukwata. Lwaki zirukwata kati twongere okwanguyiza omulabi waffe atulaba. Zirukwata ezo tuyinza zinnyonnyola tutya? Zirukwata mwemuli abantu zirukwata mwemuli ebikusoomooza zirukwata mwemuli ebizibu kuba ebikusoomooza n'ebizibu ebintu ebyo byanjawulo. Ate byonna ebikulwanyisa byonna biri omwo. Kujjukira kati ogenze mu mazzi ag'ebuziba toli wano ku lukalu tekyali akugamba kino. Naye esi omwana takula mu maaso g'abakadde be. Engombe eyo bw'ogifumiitirizaako ki kye bagezaako kutegeeza. Esi gwe obuvunaanyizibwa bwo
okuyamba muzaddewo si kyatteeka ogwanidde okumuyamba naye si kyatteeka abazadde ensobi gye bakoze yeeno tosobola kuyamba mwana tosobola kunnyambako esinga otudde ffenna tutudde tosobola kunnyimiriza va ku kiri ekyokukola ffenna tutudde osobola okunyimusa ng'otudde esi oba tosobola kunyimusa ng'otudde n'abazadde bano tebaganyiza baana baabwe kusooka kuyimirira ku magulu gaabwe kunywera kusobola kubaya esi bw'oli nkyazaako wano mu parenting tulina kye tuyita age reversal nti kati omuzadde kati ye mwana ate omwana we ye taata oba ye maama ebyo tujja kubyogerako bijja ne kosti zaabyo ndala nnyo ogenda okulaba nti esa obuvunaanyizibwa kati abaana tebakyalina nabwabwe bokka balina n'obwabazadde bwabwe naye ate bujjidde mu kiseera nti nga n'omwana naye akyatudde oba ontegeera tannaba kuyimirira ku maviivi ge gonna kusapootinga muzadde we nga bwe nagambye gwandaba mu kamera obuvunaanyizibwa okulaakulanaakwo buvunaanyizibwa bwo n'omuzadde kitundu ku bulamu bwo kati kuba yakuteekamu naye nga bwe kintu togenda kukulira mu maaso ge olina okumuyamba naye ate si kyatteeka kankiddemu ekyo si kyatteeka nti oteekeddwa okumuyamba si bwe guli ese era kankuvuga enkozeeyo waki nkizimbidde nnyo ku bazadde kuba be bakyasinza okuwa be bawandiika chapters z'obulamu bwo ese oyingidde mu nsi katuddeyo ku mateeka g'ennyanja omira bonooba onoosobola omira n'ogamalawo ate ekitasoboka oba olina okuwuga kati bavubuka bameka abawuga awo tuli ekibuuzo esi abavubu okuwuga nako kulina amateeka gaakwo esi olina okuwuga mu ngeri etajja kumenya kuba waliyo abamanyi okuwuga bakumanyi wali abawugisa emigongo nga badda revanse okitegeera wabawo ne bali abamanyi okitegeera naye esi okuwuga kwaffe kwonna tulina aim titwagala okutuuka ku lukalu eri kwe kuba obulungi naye nafa amazda walutukeza kati owuga notukisa noyagala okuvako ogende ku lukalu naye ta siisi bwetyo bwekola ensi yo kyekola ennyanja eno kyekola nti olina okuwuga esi tetuganye owuga naye waliwo ebikusika ebikutangira okutuuka ku lukalu lw'abali abaatuuka obala kino kijja esi obala kino naawe oyagala obeereko nga Sudil omwana ali eyandaba ayagala abeeko nga Kamiliyoni omwana muvubuka ali eyandaba ayagala abeereko nga Agakan omuvubuka ali eyandaba ayagala abeereko nga ali kale obaga alien skin abantu abaagala abantu abaagala okututumuka mu bitone ne principal by the way kati wali abamulabirako bangi naye tebatunuulidde bwe yali mu nnyanja ng'awuga alina be yasinkana abantu abasinga abatuuse eri tebatubuulira lugendo lwabwe biki bye baayitamu batubuulira nga bwe batuuse kati n'abatubuulidde tebatubuulira bituufu nakola nnyo nasevinga kati waliwo omu yaŋŋamba obugagga si kusonda naye obugagga kusonda ese kankubuulire kankiddemu ne wano kuwandaba olinaku S media teri musaala mutono naye embalirira kankiddemu teri musaala mutono naye embalirira kati mugenda kukwata calculator naye embalirira esi tolina bwojja kunnimba nti katugambe esi okolera mu tax park oŋŋambe nti obeera Najjeera Najjeera okuva mu kibuga okutuuka e Najjeera tubale 10,000 amagenda n'amadda omusaala teguweddeewo ate bwe batugamba omusaala guba guwedde okatoba okola omuntu agamba embalirira naawe n'omwewuunya kati akwadde emitwalo 3 balako wensula bwosula ekitono nnyo ennyumba egera kubeera emitwalo 10 ate nayo gimanyi
Okakana nga we nga tewali mwaka ku mwaka tukubuzo inawo ki nga toyina kyolinawo nati esi kankubuulire ogaga nga ajagamba tokola esi nga tonde abagagamba tokola mukola nnyo naye wakoze ssaawa 10 n'ezo esi abavubuka b'ennaku zino omanyi lwaki bavubuka batono nnyo abeegumbuliddewo okukola emirimu egyabwe twagala nnyo emirimu gino ebite giri posh kyova olaba abasinga obungi bagenze mu nsi endala naye era bw'agenda nga talina kigendererwa mu bulamu nga talina na financial discipline akomawo nga bwe yagenda naye esi mbadde kankinyonyeremu kino era nakyo nkiveeko esi teri musaala mutono naye embalirira esi tudde mazima abantu tebamanyi kubalirira esi tojja kunnimba nfuna watugamba akakadde kamu ekisuza mu apartment ey'emitwalo 8 kyekyaki tugenda kukyogerako ekisinze okusuula abavubuka ekisinze okubaza emabega n'amalala mangi uliyante wajja okusinza gambe nti enkyajja kukola endala naati kati kankubuulire omulembe guno esi ogulaba gowe nawe nandaba mu kamera omulembe guno abavubuka kituufu balina ssente naye tebalina bugagga kuba omuvubuka asobola okuva ku makya nga talina na dduuka lyakolamu n'agenda mu kibuga omwo diiru neefunika n'afuna obukadde 5 sente azirina niyo obugagga tabulina ate oyogera n'omuntu ali ku ground nze ali ku ground okitegeera obalaba najja nga ye talina na dduuka nakikuba miliyoni ezo naye nga gakoze essaawa mmeka nga tozirina esi sente eno kankubuulire sente eno gy'ojje ng'ekumenya ogenda kugiwa omuwendo sente y'abavubuka ejja mangu era n'egenda mangu naye sente eno gy'ojje mu bulumi fe abaali bakoleddeko mu bayindi omuyindi god esi nze nakolera abayindi kino akikubuulira sikijja out of the blue omuyindi alina engeri gyakukunyamu nti sente tagenda kukuwa yabwereere kyova olaba mugamba sente yaabwe erina ekisiraani bagitereka mu ttooyi esi nze ndabye abakulaakulanidde mu sente y'omuyindi kyekino kankiddemu esi financial discipline mu bavubuka ekyali wansi tojja kuŋŋamba nti okoledde mu factory y'abayindi mpise wano mukwano bakoleddemu okumala emyaka 10 kyekyali ekigendererwa kyo mu ntandikwa esi njagala ŋŋenda okukola awantu nti ŋŋenza okukolawo ŋŋenda kukolawo emyaka 2 ekigendererwa kyange kiyiseemu tekiyiseemu teekeddwa kuvaawo kye bayita decision making abavubuka b'ennaku zino decisions tetuzirina tetusobola kuzikola nti nyingidde mu awantu ŋŋenza okukolawo ŋŋenda kukolerawo ebbanga bwe riti kituukiridde tekituukiridde nina okuvaawo kuba bw'otooveewo ogenda kufuuka muddu ogenda kulemala ogakuba mu comfort zone sina comfort zone ogenda kubeera comfort zone abantu abasinga bagyogera naye esitebeera comfort oba tolina kyakukola toba na option oba wobeere wantu nga gola kasita afunawo ekyebiri kati omanyi buli muntu isaba kupulaninga mitwalo 10 ng'ofuna ekyebiri era mukasa gobeera opulaningira mu kyebiri kati wobeera awo nga you can satisfy ekyebiri kyo nanja kufunayo ekyebiri ate esi kino by the way kambeera osijja kuvaawo abantu aba ku kamera abavubuka kino abasinga bakimanyi tosobola kufuna mulimu mulala ng'olina omulimu gw'okola otegeeza ki esi abantu aba ku kamera kino njagala mukiwulirize bulungi bw'obanga mu bulamu bw'olina plan B in most cases mu bantu abalina omubiri guno omuddugavu plan A gaana tetulina discipline eyo esi omuddugavu bw'aba alina plan A ne plan B in most cases plan A gaana mbuuza lwaki plan A lwaki egaana ye aba amanyi kino ne bwe kifa nina alternative endala bwe buzibu abavubuka bwe tulina naye esi bw'onooba olina plan A yokka nga ye maama ye taata plan A yogenda kugikozesa yonna ogikamule ogiggyemu ekirungi ewali obuzibu abavubuka eyo geemu weefiira esi kankuvuga era nze nkuzzeeyo ku kiri omuntu ayingidde mu nnyanja kati akuze
abantu abali eri ku lukalu eri side zeri balina bye bayitamu naawe byoteekeddwa okuyitamu naye biyinza okuba nga byanjawulo. Esi we bibeera ebyenjawulo muno mwe muli abantu. Esi abantu bajja kuwalana. Esi abantu bajja kwogerako. Omanyi oyimuka oyimuka bakusikokke. Omuvubuka yenna ebintu ebisinga omujjako ku mulembe guno byalaba byasoma ne byawulira. Esi omuvubuka w'omulembe guno byalaba ate kati bicontributinze kingi. Esi nkusanze oyina ssente zo emmotoka yo gipaakinze wali. Simanyi bbanga kiri okoledde funa mmotoka eyo. Tomanyi na biki byenkoze. Simanyi biki byokoze. Simanyi biki byoyiseemu. Magnitude y'ebizibu byo ndala nnyo ku yange. Kuba kati ese ebikusoomooza ddaga si bye bimusoomooza. Ebizibu bye nnina biyinza okuba byakakadde kamu ng'ebyo bya bukadde 5. Ekyo omuvubuka ye kyamulema okutegeera kuba ye alowooza twenkanankana. Olwokuba tuli mu myaka gye gimu. Okubeera mu myaka gye gimu kirala nnyo kuba obulamu buli omu atambula obulamu bubwe. Obulamu obubwe bujja n'ebisoomoozebwa according to his or own caliber mwali. Obulamu challenge member parliament za facinga nze ddaga eno omuntu wa wansi season facing. Kadamu obulamu bwayitamu essaawa zino. Omuntu omunauganda si bwayitamu essaawa zino. Ye bimusoomooza birala nnyo ku byange. Naye omuvubuka omwoyo gwe ye kimuleseewa kuba esi bino kigenda mutunza omwoyo gwe bagenda gugola. Ese obadde okimanyi ebintu omuntu byalaba bigula omwoyo. Kyekino nakyogerako ne wali luli. Always ebintu ebijja amangu bibaako ne cost. Cost eyinza obutabeera waawo ssaawa ezo. Naye ejja at the end. Katonda yatudesigninga ng'ebintu ebyaffe tuteekeddwa kubikolerera. Naye obikoleredde otya? Waliwo ajja okuŋŋamba mbikoleredde. Mbikoleredde ntaddewo kye ntaddewo ne balyoka bampa kino. Naye obikoleredde mu makubo ki? Kyova olaba nsanze ababulooka. Ababulooka ndowooza mu kibuga bamanyi bulungi omuzannyo gwabwe engeri gye baguzannyamu. Naye singa ababulooka be bakyasinza ebizimbe mu kibuga. Obulooka omumanyi addira emmotoka yo. Adda emmotoka nono eyo tugireke tugambe ennyumba. Webale nnyo. Najja munyanga omanyi wano bajja kukuwawo obukadde 5. Ofisa n'agenda n'aleeta omuntu nga bali twagalawo obukadde 120. Nagwa ku ffala n'azimuula. Najjaawo bamuwadde obukadde 12 bwe yagwa mugamba 5 n'ajjako 7 n'asigaza 5. Ate n'5 agakola ki? Ayagala alyeko. Ye bulooka w'e Kampala. Kati nange ekibuuzo ne kijja. Lwaki bo tebava mu bifo? Nga n'amayumba ge bazimbye at the end batukisa ne bagabajja. Esi buli wookola ekintu mu bulamu bwo nga tekiri mu bulambulukufu kigenda kujja ne cost. Okay. Ekyabavubuka mbeegayiridde lyakatono nga ka mirembe lyakatono wadde kajja mpula naye as long as kajja nga ka mirembe. Tuli mu nnyanja eno y'ensi mwe tuli ebitusika bingi. Naye njagala kino nina method nze gye neevumbulira bagiyita trying method, the TRY method. Esi gezaako tokoowa kugezaako kuba ffe tetugenda kufaayo mirundi meka gy'ogudde. Abalabi tugenda kufaayo mirundi meka gy'ogezezzaako n'oyimirira. Buli bwe nkulaba ng'oyimirira esi abaagala okuyamba bajja kujja bakuyambe nga naawe weeyambye. Bino ebigambo tubyogera wano ku kamera, tubyogera wano ku mizindaalo, tebijja kukolera okujjako ng'otudde wansi gwe mu mutima gwo n'ofumiitiriza n'ogamba kati nteekeddwa kukola kino. Esi by the way bagenda okumotivatinga nga gwe wemotivatinga dda nga bwe nakyogedde. Weebale nnyo. Iya nga bwe nakyogedde. Wadde abamu tebamanyi nti bakitegeeza. Okitegeera nga bwe nakyogedde wali the beginning. Obuvunaanyizibwa bw'omuvubuka okkulaakulana bubwe. Luno olugendo teri agenda kulukutambulira. N'ebikunyiga era bikunyiga bwogu. Tolaba nti olina emikwano mingi nkuyanja mudda ne museka ne mukola biki naye olwebbika akazigoko
n'otunula bwoti ku ceiling oba n'otunula bwoti ku mabaati bikunyiga bwomu. Ekiku ne bwe kiba kikuluma tekigenda kuluma mukwano gwo, ekiku kigenda kuluma wekka. Wona ogenda kutambula olugendo lw'obulamu wekka ojja kulwala wekka. Kuba kati kankubuulire esi ne bwengwa mu kizibu nga kinnuma gwe wenna ndaba ne bwogwa mu kizibu ekyenkana eggulu ne oba ofiiriddwa nnyoko, obulumi bw'owulira mukwano gwo banaakulinaanye si bwawulira. Bwanjawulumuko Ekiwundu kiri ku nze. Tojja kunnimba esi nfiiriddwa mmange oba esi ndi mu buzibu nti owulira obulumi bwe bumu nga bwe mpulira. Bwe batyo bwe bakyogera. Naye if they are not feeling the same pain, the magnitude of the pain that they are feeling is not as the same the way I feel it. Ne mu lugendo nakyo bwe kityo bwe kiri nti byonna ebikusoomooza bijja kutuukira ku ggwe kuba olina ky'oyagala okuggusa. Olina olukalu oluli eri olina otuukako. Naye esi bw'oba tuli mu nnyanja eno wakati waliwo ebintu ebimu ebigenda okuyambako okutuuka eri ku lukalu. Ate n'okutuuka ku lukalu olwo bali okulaba nti ojja bajja kulaba nga weesindika. Balyoke bakuwe ku lyato n'eryato lye bagenda okuwa ligenda kuba kadde nti lye bagenda okusindikira ojja kuba olirinnye nti ogesobole okugenda obbatuukako lijjemu ekituli obbire oddeyo. Baagala bakakase nti gwe omuntu ayagala obbayingiramu ddala olwanye ekimala nti otuuke wali nti nga naawe ddala obajaamu. Oba esi ntegeerekese abagagga abo okubabeeramu they sieve you. Ensi naye erina akakuŋŋunta kaako kino nakyogerako ko awantu awamu ne ŋŋamba nti bw'oba tonnazaalibwa ensi eyinza okukuba gooleeza eba ekukubye ggoolo 4 ekirala ogenda okugiyingiramu okugizannya okugiyunga eggoolo 4 esinga otobye zibanga penalty okugiyunga goolo ze ziriwa bino challenges ezijja zikusanga you to go to the tip of success. Yensi eba yakubye era tugenda okuzaalibwa ebiseera ebisinga obungi fere twazaalibwa mu famire z'abalangira n'abambejja. Kiba kitegeeza SSEGAWA ogenda okugiyingiramu ng'emaze okukuba goozi eziwera 4 ne 10. Kati gwe okusobola okugiyunga olina okulwana, olina akapiira k'olina okuzannya osobola okutuuka mu goal wali osobola okuyunga ensi. Era kyova olaba abasinga abagagga kati abaatuuka ebiseera ebisinga bo waakiri bagiyunze ku goal 3. Oba okitegeera ebibakalubiriza yes biyinza okuba bingi naye balina ate bye baagonza nti waba alina kyayagala asobola okukifuna. Bw'alwala alina eddwaliro ly'asobola okgendamu ne bw'ayagala okgenda ebweru atuuka. Ng'omuvubuka ekikyalwa olufumo oba olugero kuba ne passport abasinga obungi tebazirina. Tukubye nnyo si kuba nnyo ndaga muntu weeremedde omuvubuka ofuna nga ne layini ye y'essimu teri mu mannya go. To be honest gwe muvubuka munnange ali eyo olina ebiruubirirwa by'olina okukola bino ngenda kwogerawo ku bweteefuteefu kola biki bijja maaso awo olina ebintu ebimu by'oteekeddwa okubeera nabyo. Ate nze njogera nnyo n'omuvubuka munnange omulenzi babala atuvaako esi ekitonde ekikazi kyo obulamu bwabo bugonvu nebyakyukamu esi okukyukamu kirala kiyinza okuba kikyuseemu naye era nga kisigala kibaddeko bulungi. Lwaki gaa nti n'obuwala obuvubuka bw'omuwala bugondamuko yes bobuuza n'ebisoomoozebwa bitonotono ebisobola okuba regulated. Naye esi bw'ogenda n'olaba abamakaniki ewa Kisekka omusajja agudde mu yingini yenna atobye oil n'omulaba yenna afuuse wa bbulaaka asigaza liiso n'olaba omuvubuka ng'akuba bbulooka. Waliwo omuvubuka yalinga eyo ekireka naye ng'oli omuvubuka akuba ttanuulu bwomu. Nze nali sikirabangako ng'agikuba bwomu naye ng'akasente nga bw'akafunye waka n'amuwa naye ate nga nze nali nsuubira n'angamba yalina n'omupimira nako
omuntu gwaba alina oba omukyala oba okitegeera naye nga zonna nga bwazifunye nga bwazimuwa esi kyekino kankiddemu esi abakazi bakoze ku ssente esente tebamenya nnyo nga musajja bwe mumenya kizibu kutegeera kubasinga obungi ku bakyala naffe tukola tumenyeka tomenyeka kyekimu ng'omusajja ono bwamenyeka kuba ye kyamutondebwa nti alina okukola gw'olina otuukiriza esi kankuzeeyo era mu nsi mu nnyanja ensi eno nze bwento bwe ngenda ogitaaminga kuba yo nnyanja omuvubuka akoze atya okutuuka ku biruubirirwa bye nina gundi gye sigenda kwogerako okumanya ki kyoli gye sigenda kyogerako omanyi lwaki bantu bakyogeddeko nnyo tukiyinamu definitely mu show muno ojja genda ku mukutu Mr. Douglas Segawa obweteefuteefu esi kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuvubuka kwe kweteekateeka oba ekyo kirala kyekimu era okubeera omweteefuteefu n'okweteekateeka kyekimu omuvubuka bw'aba yeeteeseteese alina ebintu by'atagenda kukola era esi kankubuulire nti obweteefuteefu bujja ng'otegedde ki ky'oyagala n'oyawula eby'omuwendo omungi ku bitagasa nti omuvubuka sijja kubuukira baaba wange waabuukidde kuba lino nga bwe tukyogeddeko olugendo lulwo esi omuvubuka olina okweteekateeka obweteefuteefu bwe obusinziira ku ki ky'oyagala naki kye weetaaga bye twetaaga esi mu bulamu bino biyitirivu naye era byo birina we bikoma ebyetaavu birina byo we bikoma bye twagala bingi kuba bakyavumbula ebirala kuba ojja kugamba nti emmotoka Range Rover Sport kati yeeriko omuzungu akola endala bye twagala omwoyo bye twagala omwoyo nze naawe bye twagala emyoyo gyaffe bigiyayaaniramu nnyo ebirundi ebisinga obungi naye as long as waites n'ogamba omanyi nti nze ŋŋenda kutambula olugendo lwange bwe nti bannange ne bwe banaaba bakola kino yesi nja kubalaba nja kubasapootinga naye ate nze kyobola bagamba akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka na nzige tubuuse n'enzige bwe tubuuka n'enzige kwe kubula esi tujjako manya abavubuka okubonaabona tujja kwekwasa gavumenti ya Museveni buka munnanga ndaba Museveni tagenda kuva eri akuwa ssente gavumenti eno era esika bantu baabwe gwe muvubuka munnange wenna ndaba ng'oli muganda nganze wano tugenze wala nedda si bwe kiri esi bino kankubuulire tusabye ku mirimu esi tusomye naye abali mu ofiisi balala nnyo bw'oba tosobola kwogera lulimi lwe bwogera omulimu tojja kugufuna olaba ne bw'ogufuna wadde olina qualifications era bajja kukulemesa kati ffe kye tusigalidde okukola kuvumbulawo mirimu gyaffe kyova olaba sinenya mwana agenze kuba kyeyo bweru n'akomawo n'atandika bizinensi eyiye naye ng'alina digiri wali alina diploma wali era nze bavubuka bannange bonna bensiba nabo mbagamba twegunjizeewo emirimu egyaffe bwe weegunjizaawo omulimu kankubuulire teri gwe baali bakozesezza n'agaggawala ate kankubuulire tereyagaliza ya munne kuzaala nduusi muganda wonno yandikufunamu akafansonyi agamba esi munnange muganda munnange nfaaki naye bano abatakumanyi abakulinako engene fitina esi obukyayi bungi esi abantu balina fitina esi nze okumanya neewuunya omuntu nze esi njaga nnyo omuntu awalana omuntu gw'amanyi awo tojja bafuna Uganda esi njagala nnyo nga awe wali obuzibu esi njaga nnyo omuntu akwana nga muganda wo kuba akumanyi naye nze era ina ensonga oba oli awo weebale nnyo lwaki akuwalana naye esi ogenda okulaba nga n'omuntu atakumanyi akuwalana akusekeeterera akulabye obukulu akulabidde obulabizi ku ssimu atamanyi bw'osula atamanyi bw'olya
okitegeera njagala nnyo nze omuntu akumanyi akuwalane omuganda waakuwalane naye omuntu akulabye obulabi ku simu akuwalane atamanyi butya bw'olya tolina kye wali omukoze anti aba atya ate anadda mbeera mu field y'emu aba atya